program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike amazima genyini omunja tuuliriza ali ku Impact FM radio samayinja tubera mu nsi munange ensi eri crazy ensi engwi yeddalu ensi eri kechichamu gituberamu lwaki mukama katonda yagituwa nga nambulu kufunungi nyonyi ddala naye betubera mu ne bajono na bwononye munywanyi taata mama omwana azukuse akasera kano onako erongo zukuse webaze mukama nti oli mulamu ate nate webale kuba nti ozukuse naddala gwe taata oba maama ng'omanyi tuna weekend ene eyingiddewo oyaga kulya ku nkoko n'enkojogo okuba nti olya yenkoko yaffe ennansi etali mu biragalagala webale nnyo webali eddala webale nnyo gwe agenda okubanga munnaffe agala ku greens okulya ku greens ezimu gwe wazeerimira nozifuuyira n'eddagala lyaffe lye tumanyi liweekoledde omuli evvu omuli omusulo omuli kamulali tetwakuyigizaana okubanga okola webale nnyo togenda kulya butu at least ng'okimanyi neggwe wena agenda mu katale ebyaddala ng'ogenda kugula ennyaanya ozifumbira abantu oziriisa abantu ng'omanyi tino bazifuuyira ziriko n'eddagala n'ogula ezo ziriko eddagala eringa ennoni muganda wange mukama akulaba oli omu ku abo abagenda okutta abantu olunaku olwaleero obadde okikomya ebyaddala wekuba kugula nnyaanya n'ogula ennyaanya ezaawo bokkabokka abatafuuyira na biragalagala ebyo beekuba nti bitta abantu baffe webale nnyo gwe taata maama kasobera ng'ozuukuse ebyaddala naye ng'okimanyi nti nno tuli mu biseera kati wetwogerera omusana muyitirivu nnyo nga bw'okimanyi ebbugumu lyo lingi ebbugumu liba nga lingi nnyo olw'ensonga nti emiti mwagitema temwaya kusimba miti obutonde bw'ensi mwabukyankalanya dda kakati nno munnaffe buli muntu yeetaaga okunywa amazzi buli lunaku ate ageetaaga nnyo okusinga ne wabadde ageetaaga bulijjo ennyota etumira kumuukumu naye ennyota ekulumira kumuukumu kitegeeza ki weetaaga amazzi era kumuukumu naye kijja kuba kya nnaku nnyo muganda wange ng'ate amazzi onywa ga butwa buli kaseera okwo okumuukumu kwe twogerako nga butwa bw'oteeka mu mbiri gwo kemiko onywa kemiko kwota n'ensonga kyenva gamba nti noma webale ggwe maama taata afumba amazzi ewaka n'otamala go mu bboto yo nga ne mafumbe kinyugako nga mafumbe muganda wange teri kemikoota gwe bafumba taliiyo tebakikulimba ekyo mu factory zonna ezimutunda tebamufumba kalwega nti nno ebyaddala webaga nti batreatinga amazzi tebategeeza kufumba mazzi nedda bategeeza kuteekamu biweke byogenda ate biweke bikasitobeera ng'ojja kubinywa kiriza obagana byabulabe eri obulamu bwo bateekamu flavors amazzi ne gawunyanga agagundi kumbe flavor gye batadde bakola bukozi chemical gy'oli mu kuba nti onywa oli mu kuba nti wetta akati mu kaseera kano nga ombiri gyaffe gyetaaga amazzi ebyaddala nga amazzi mayiti nnyo ge twetaaga nga ffe bannansi ke kaseera tubeere nga munnange tufumba amazzi tunywe amazzi amayonjo kiriza obagaana nzikiriza nkutegeeze nti nno omubiri gyaffe nga bw'okimanyi batugamba nti nno percentage bw'oba otandise okuba nti obalaabala omubiri gw'omuntu omukulu guli ebitundu 6 ku 100 mazzi ngambye omuntu omukulu kakitegeeza ki ekyo muganda wange nti tulina ebituntundu ebirina byate ebituntundu buli sikinnoomu that is average 6 ku 100 omubiri gwonna naye oba otulidde obwongo bwokka bwogamba buli ebitundu 8 ku 85 ku 100 mazzi obwongo yo brain kitegeeza oba tolina mazzi oyinza okuba tojja kubanga obwongo bukola bulungi bw'ogenda ku nsigo bagamba ensigo zikola ebitundu 8 ku 85 ku 100 mazzi omutima gukola ebitundu 75 ku 80 ku 100 amazzi amawuggwe gaffe gakola ebitundu 75 emiswa gyaffe amazzi gakola ebitundu 7 ku 100 ku miswa gyaffe gyetuta emiswa gyaffe egyo gyolaba ekibumba kyaffe ebitundu 7 ku 100 olususu ebitundu 7 ku 100 bw'ogenda ku musaayi byetundu nga 5 ku 100 genda ku magumba tolati amagumba gakaluba ebitundu 25 ku 100 nga mazzi ate amannyo gaffe ago biri ebitundu 10 ku 100 n'olw'ensonga eyo kkiriza obagaana omuntu wenna weetaaga amazzi mu mubiri gwo naye amazzi g'onywa tebanaga nti weetaaga obutwa mwe bwe munywa nedda weetaaga amazzi ge twogerako agatali ga butwa naga nti n'otuukako kye bayita Cancer Institute e Mulago okakasa nti ensi yafa dda ensi yaggwayo nga naye bakututteyo nga naawe oli mulwadde baga kansa talina ddagala bwati batugamba naye ng'ate
kansa tumanyi ng'ekitundu ekyakwatibwamu lifestyle enneeyisa yaffe olyaki otambula otya obeerawa mu mbeera bwetyo munange kiba kibinyonyirira okuba nti atulwanira eddwadde bwe zityo naye ng'osobola okuba nti zeewale ng'okyasobola katikati obudde buno tekigana kufumba ku mazzi tekigana kugamba nti kangene noonye katunkuma mu nnimiro wali munoge katunkuma ebiseera ebisinga yeemeza naye yekka naye temwagala kumulya abamu mugenda mu katale mu kifo ky'okugula buli obukaabwa binyini katunkuma ne mugula bino bye baataddeyo kati bye bagesegese ebinene naga nti yo katunkuma nedda bakulimba bakuliisa bulwadde mulye ku bintu ebikaawa embijjo yoke giddewo kubanga jjukira obutwa tubujja mu mibiri tutambulira mu butwa muganda wange nosanga abakazi abafumba emmere batuwa emmere gye tulya naye nga bagifumbisa kaveera kitegeeza nti olya butwa nga tomanyi nakumanya ne kati obutwa obwo nga tomanyikiriza obagaana bugjeemu ng'okozesa ebikaawa mu mibiri gyaffe detoxify your bodies nkwaniriza gwe ssebo ne maama kasambira amange bembikolera ddala nga greens at least muzisimba ewaka weziri awo ate nga muziye n'okuzirya n'abaana mbategeeza nti no greens ekintu kikulu nnyo mu bulamu bwaffe akaseera katuuse okuwanika nti ebiseera tetukyayogera naga nti programu ene maiddwanga ekiri emabega w'amawulire tetwogera byagundi byakusanyusa muntu abcd nedda baba twogera mazima biki ebiri mu mawulire bituufu oba si bituufu nobeera nga obitegedde bulungi nnyo ddala so betugamba wano kkiriza obagaana twetagobere ng'oli mulamu ekisukka eddala oyo omulamu yabeeramu ensa n'olw'ensonga eyo mbaniriza mu programu ekiri emabega w'amawulire mu kaseera kano kennyini gwe munange ali ku Impact FM radio lwasa mayinja era nga bulijjo omulangira kalema gegange program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike butereevu nate munaffe nyumirwa nga bw'oyiga mu program ekiri emabega w'amawulire tubatase nate olunaku olwaleero akati nabagambako emabega kaawo gye buvuddeko nti waliwo omanyi nzannya oluyimba lwa Lwaki Philip Dube olugamba nti no crazy world ensi eno gye tulimu entabangufu olw'ensonga katonda ye yagituwa n'agitukwasa naga nti yiyo nga buli kimu ekiri akitaddemu naye olw'obuluvu obw'omuntu omwana w'omuntu n'agyonoona ebyaddala yagyonoona nti ku leve etuuse kugamba nti katonda tuyambe kati tusigeza kwogera kigambo kimu kyokka katonda tuyambe naye nga tulaba nga bagisaanyawo nga tulaba n'amaaso gaffe bwe tuti nga tulabira ddala naye tutandika okugamba katonda tuyambe mu kyo kyokuba nti tulina kyetusobola okuba ntukolawo nga ffe abantu kyannaku nnyo nti nno ebigenda mu maaso mu nsi yo tuwangaalira mubiraba kyannaku nnyo nti nno bagamba olina ettaka oli mu kyalo naye tosobola kusimba muti wadde n'ogumu bwe guti kyokka nga obutonde bw'ensi kiba muyimirewo ku muti omuti gutuwa ebisiikirize omuti gutuwa empewo gye tussa oxygen omuti gussa obugimu mu ttaka nga emiti egimu si gyonna emiti gituwa obudde buno kajabadde nga gyegicontrollinga kyebayita obutonde bw'ensi climate change enkyukakyuka y'obudde okumala ebbanga eppanvu emiti obudde buno obuli obudde buno tebuvudde ku miti gye mwatemye ku myaka nga 10 oba 5 emabega nedda wabula kivudde ku miti gye mwatemye emyaka nga 2-3 emabega kyebayita climate change weather just bw'ogutema n'oyitawo omwezi gumu 2 just weather bw'obudde enkyukakyuka y'obudde mu kaseera katini ennyo naye kati ekiriwo enkyukakyuka y'obudde mu kiseera ekinene ennyo nnyini ddala tuliraba ekimu ku ekyo enkyukakyuka y'obudde eno gyejja okuleeteramu oba yeri emu ku ezo ku pulaani ez'abasajja abapulaningira ensi eno kwe tuli okusanyawo ensi nga bayita mu enkyukakyuka y'obudde n'omanya nti ebimu ku ebyo twogera wetugamba nti amabaga climate change is a natural disaster nega nedda it's man made lwaki kubanga kyapulaninga bwe kityo waliwo ekijja muganda wange atuuliriza saagala kutiisa nnyo naye of course olina okutya olw'ensonga nti nno ye reality oba ge mazima agatakaawa omunyanyizikiriza nkutegeeze wamma ebivudde oba ebadde mu mawulire wiiki eno wiiki egyo tukubya mbabiga actually tubadde ne nagamba nti nno abamu ku abo abasajja abanaggagga abafuga ensi eno kwe tutambulira abagaa nti balina otulowooleza oluusi befuula bakatonda bennyini
nga bagamba nti nno of course balina ebigenda mu maaso, balina ekyetaagisa okubeera bakatonda, basobola okulagira nti nno fa oba beerawo. Kakati omu ku abo basajja bamuyita Elon Musk ne kampani ye ezimu ku ezo z'akozesa ezikola bukiipu bateeka mu mitwe gy'abantu. Lulina kutegeeza nti nno omusajja bamuteeka mu kakiipu mu mutwe gw'omuntu, bamuteeka kakiipu mu mutwe gwe, kati bavudde ne bagamba nti nno patient waabwe gwe batandika okuba ne bagezesaako ebintu bino. Kati obugire obudde buno atandise okuba nti kati akozesa obwongo bwe n'agamba kompyuta nti kola kino, kyalowooza kikolebwa wali nga bakikola ku nkima nga bwe kyali bwe kityo. Bo bagamba basobola okukikola ekyo kyennyinnyini, tolina kyobagamba n'akamu n'akeddagala. Ne bagamba nti nno kati Katonda abagambye nti nno leero weebake osobola okwebaka. Akati oba ovudde Katonda naga Elon Musk abagambye nti nno kati weebake osobola okwebaka, fa osobola okufa, kkiriza obagaana. Akati uliriza mugana nga atuuliriza. Omusajja bagambye nti nno ready ndi mukwako mu maaso eyo, naye leero kyenga okuba nitwogerako olunaku olwaleero ate kiri kirala ku ekyo. Akati uliriza gambye nti n'abamu ku abasajja abagagga mu nsi muno mwe tuwangaalira Elon Musk. Akati waliwo omulala ku bo bano twogerako nate gwe nyogerako y'omu ku abeera bannagagga abali mu kiti ekimu, abali mu kiti ekimu mu kyobugagga abakutwala ensi eno mu maaso nga bagamba nti no bagiyina mu konto bati. Omusajja bamuyita Jeffrey Preston Bezos. Owoza omuyita Jeff Bezos nga bitali kwali bamuyita. Ono munnaffe atuuliriza gwe twogerako ye nannyini oba chairman oba ye CEO owa Amazon. Ebawulira kampani zesunda ebintu ku mitimbagano, ono nannyini waayo. Bwowuliranga ebintu ebigera mu maaso bw'oba ogenze mu kampani endala ez'enjawulo zaalina oba byadiringiramu, ono omusajja gwe twogerako muganda wange alina ssente, y'omu ku abo ali mu luse abo abataano abagagga b'ennyonkondo, abamu ku abasooka abamu ku abo abasooka. Ono gwe twogerako muganda nga atuuliriza, twali okuva mu mwaka 2021 ye yali asinga obugagga mu nsi yonna. Ono gwe twogerako amayiddwa nga Jeff Bezos. Then awoddyako bannaabwe nga Elon Musk, nozaako ni Bill Gates yakkamukkaawo, katulina bamuyita Bernard Arnault, tulina waawo bamuyita then Bill Gates najja. Kati abo akati gwe njogerako munafu atuuliza akaseera kano kennyini oli yakiyakoze naggagga. Amu ku abato ne bagamba nti no what tusobola okwera Katonda, kkiriza obagaana. Ani agaana nga ffe tugambye nti kisoboka okubeera? Kakati muganda wange bibino emu ku ebyo omusajja ono byakoze oba ekifujje amawulire. President yaliko president gwange erya America Barack Hussein Obama kadugala naye kadugala oyo naye alina ebyafaayo bye. Sajja watu oyo alina ebyafaayo bye kubanga yakuja kuzinga ekimayiddwa nga Honolulu eri mu Hawaii, ekizinga ekimu ku ekyo ebyabonaabona ennyo aga nti abaana abaddugavu bonna abali eyo abasinga obungi babakuba eddagala babakuba nti basobola kuzaala. Obwajjukira obulwadde bwe nagambako wano obwawulira obwomeddwa nga obwa syphilis wabugezesa ku bantu kati bano abawuli mu Honolulu yo bakuba eddagala era generation ye nekafiiramu nnyo. Anyway, eyo story endala. Akati mbadde gamba omusajja ono amayiddwa nga Barack Hussein Obama yavuddeyo n'agamba omusajja ono asinga obugagga Jeff Bezos, n'amugamba nti nno obudde buno wali badde weeraliikirira ensi. Kyesigambye nti omusajja ono Jeff Bezos muganda nga atuuliriza nga geti nno ye nannyini era chairman wa Amazon, yatandikawo kampani emayiddwa nga Blue Origin. Eno Blue Origin munnaffe enterprises, eno kampani ekola bizungirizi, ekola byakulwanyisa. Bw'olaba ntawo teziggwa mu nsi kubanga bagaa nti kasitentalo ziggwa mu nsi kkiriza obagaana bano babeera bagenda kwavuwala. Kakati ono eno kampani ekola rockets, ekola ebyokulwanyisa, ekola ennyonyi, ekola biki bayita Blue Origin. Ono era mu mbeera yemu nagaa nti n'abasajja bano bakontolinga kye bayita media, abatufuga mu nsi muno bakontolinga ebintu bisatu bye nagamba 3M: media,
military and money. Kakati kiriza obagala omusajja omugagga bwati tasobola kubanga ebyo nebina tabiina. Ekyo nekigamba nti kye baliko kakati wetogera ku media, wetogera ku sente yasinga obugagga mu nsi yonna. Bwetogera ku military, kampani ye ekola ebyokulwanyisa mu nsi yonna nebitunda mu nsi yonna, sente zingirawo. Wetogera ku media, nannyini Washington Post, olupapula lw'amawulire munnaffe ezimu zisinga amaanyi mu nsi yonna. Kakati nno nzo kitegedde bulungi nga tuvudde ku ebyo. Kati ngo twogerako this time around, Jeff Bezos gamba ebizungirizi bakola y'omu ku abo abagamba nti nno balina okusindika ebizungirizi mu bbanga, nga bagamba nti nno mu budde mu maaso awo ensi egenda kusaanawo. Ensi bw'esaanawo olina okuba nga at least olina gy'ogenda okuba nti obeera okusinza ku pulaani yaabwe nga bo. Barack Obama yagambye atya? Yamugambye ga Jeff Bezos nti nno ke kaseera weeraliikirire kye bayita ensi nabulamu kwe tuli kuno mayidwa nga earth, okusinga bweraliikirira obwengula space. Naye ye Bezos agamba namulamu n'agamba nti obwengula babugenda okutaasa ensi butya muganda nga atuuliriza. Barack Obama wetwogerera kati barasooka ndi bwabeefubye byenyi ku byenyi bamu nga yogerera munne kati webadde nga yogerako Barack Obama ono kono omusajja gwe twogerako tycoon omugagga binyonkondo amuko abeeyita bakatonda b'ensi eno yagambye nti ke kaseera mufeenyo nnyo mu kusevinga ensi eno kwe tuli than okulowooza ku bwengula gye mwagala okuba nti mutwala abantu. Jjukira muganda wange atuuliriza nagambye nti omu ku abagagga abalala Elon Musk yalaunchinga kampani ye neyo ekola ebizungirizi nebigitwala mu bbanga eyo nga baketta bategereza basobola kugaa nti bagenda kunoonya katonda edda naye system nekyuka ne balimba abantu nti bali mu kunoonya oba aliwo obulamu gye bagenda eyo. Kati Elon Musk ye kampani emanyiddwa nga SpaceX eno nayo egenda ku bwengula eyo netwala ebizungirizi ne satellites ez'enjawulo ezimontalinga ensi eno kwe tuli kwe tuwangaalira. Kakati nono munne bwatyo kyakola nti Elon Musk yatadde millions kinga 10 eza dola okuva ku sente ze. Naye ate Jeff Bezos n'asukkawo nti ateekamu sente ze bayita biliyoni 20 mweno kampani yemanyiddwa nga Blue Origin okuba nti munange bakola ebizungirizi bino. Era Barack Obama yagambye I would rather us invest in taking care of this planet here than investing in space. Yadde Barack Obama ali mu kwogerako mu lukuŋŋaana olwagguddwawo wali mu kibuga Paris ekya Bufalansa olukwata ku nsi kwe tuli emanyiddwa nga Earth, olukuŋŋaana bayita Earth Summit. Yagambye bw'ati, I quote ebigambo bye Barack Obama, when I hear some of the people talk about the plan to colonize Mars because the Earth environment may become so degraded that it becomes unlivable, I look at them like, what are you talking about? Barack Obama bw'atyo yagambye nti nno bwe mpulira abantu abamu nga boogera ku kyokuba nti nno bagenda kufuga kuwamba obwengula okuwamba planet sengendo emanyiddwa nga Mars olw'okuba nti ensi kwe tuli ensengendo nabulamu egenda kubanga eweddeko buli kimu n'obulamu kwa butwalidde nga lekyasobola kuba nti obeerako mbatunuulira bwe nti neneebuuza nti boogerako ki. Barack Obama bw'atyo bw'agamba. Bezos n'addamu n'agamba nti nno ye kyakola kiri kimu kyokka, agenda ku mwezi, kubanga waggulu si ku mwezi okabula mu bwengula, kubanga mu bwengula nti nno that is the best way to continue humanity's growth while preserving the planet's natural resources. Nti mu bwengula eyo ye wakulu ennyo ennyini ddala oyinza okuba nti abeera nga otaasa ensi eno kwe tuli kubanga ensi egenda kuba nti eggwawo ng'esaanawo. Akati nava nagamba Bezos nagamba in almost every way life is better for almost everyone today than it was 50 years or 100 years ago. Nagamba nti nno ye kennyini nagamba nti nno buli lunaku buli mu mbeera yonna yonna obulamu bwongera okubeera obulungi ennyo buli lunaku okusinga lwe lwabadde eggulo oba emyaka 5 oba 10 emyaka egiyise. Bw'atyo omusajja ono bw'agamba amanyiddwa nga Jeff Bezos nava n'agamba nti nno kyatuna kiri kimu kyokka, tuli obwavu, tuli abaana okufa,
tunuulira endwadde zigenda mu maaso, tunuulira n'abantu engeri abantu gye batambulamu n'enkulaakulana yaabwe. Naga tino byonna babyesigamiza ku kye bayita ensi eno kwe tuli oba sseŋŋendo nabulamu earth. N'agamba lwa ekintu kimu kyokka ekiri mu kudda emabega nti ekyo y'ensi eno entonde natural world. Era n'agamba tubadde tusuubula bulungi nnyo mu bintu eby'enjawulo ne tugabana ebirabo eby'amaanyi ne tugeze mu nsi empya. Ensi empya yemu tekinologiya eri advanced. Era mu kaseera tulina ebbeetu okuba tusooka tuwogera nti nno ke kaseera tugende ku bwengula. Ono we twogerako tyakomye ku ekyo. Yennyini n'agamba nti nno babadde bagenda maaso balonkinga basindika rockets waggulu mu bwengula eyo okulaba nti nno ebyaddala omuntu asobola okubeerayo singa biba bikyankalanye wano ku nsi kwe tuli kuno. Kati ng'oggyeko Elon Musk nga bw'ayogera ye okuwamba kye bayita omwezi, okuwamba kye bayita obwengula eyo nga omuntu alinga buli kimu kigenda mu maaso nk'otulinga abantu ng'osinziira mu bwengula. Elon Musk yagamba nti yasobola okuwamba of course Mars yonna ne bagitwala. Then Bezos yagamba nti ng'oggyeko okuwamba Mars nobeeranga kati gwogirina nga Africa bagiwamba abazungu ne bagituwambako naye bagikontrolinga buli kimu. Nabo nga bamaze okukontrolinga colonizing Mars, Bezos agamba nti ke kaseera kati ate balina kuzimba mu bwengula yonna okuba ndi babeera wabula si ku nsi kuno. Pulaani ze ziri nti wuliriza nti abantu newankubadde nga babeera ku nsi kuno kwe tuli, abantu bennyini bajjako batwale mu bwengula eyo, batwale mu kibayita space station zera bazimbye okulyanamu ebyensi eno. Then resources oba ebyobugagga byonna ebiri ku nsi kuno bijja kuba biweddeko nga waliwo abatono nnyo abajja kuba bayipulaaningira n'ebirala bisigadde ku nsi kuno. Abantu anabeera ku nsi kuno oba okumpi n'ensi nti kijja bajja kuba basobola wulira nti abantu bebatwala eyo mu bwengula ng'owedde omaze okugula ekibanja si byabwerere, ng'omaze okugula ekibanja abatono abalondemu abanatwalibwa mu bwengula nti Bezos yagamba omugagga Binyonkondo mbu kasaba nakulondamu ng'oli mugagga oguze kibayita ploti mu bwengula eyo ojja kuba olina olukusa to visit the planet on holiday in the same way that you may go to Yellowstone National Park for vacation. Okitegedde baba nti abantu bonna abagagga abaana abalondeddwamu abatiri ennyo abalaba nayona nga tufudde kubanga bajja kututta tuli ba uses eaters. Kakati abagagga bokka banakkiriza ebigenda maaso abagagga ne bagenda maaso okuba nti munange bakola. Naga nti no pulaani y'okudepopulatinga ensi eno nga bayita pulaani y'okusaanyawo bokendeeza obungi bw'abantu nga bayita mu bintu ebyenjawulo benagamba omuli entalo omuli endwadde zibakola obukozi ekyagenda mu maaso nakati wetwogerera abantu bulina okufa mukendeereko sakyala banaasigalawo babere nga basobola okuba ne bagondera ebiragiro ebyabo abagenda okuba bakatonda ab'enkya. Akati kwaba abamu kuliko abagagga abatine ennyo abajja okutwalibwa eyo kuterekebwa mu bwengula then ensi bagisaanyeewo. Kati we bagisaanyeewo omusajja agamba nti abagagga bana batwaliddwayo abatono abo anabalondeddwamu balina okuzzaawo ensi eno then ogizzaawo kinaaba kitya bajja kujja wano bo bannyini abagagga basooke bakole kye baagala okuba nti ensi olina okuba nti ebeera. Then nagamba nti nno gwe anaabeera eyo okuliraana nabulamu ensi eno kwe tuli ojja kuba olina olukusa n'akakisa akajja n'oba ng'okyalako ku nsi kwe tuli kuno ng'omuntu yenna bwagendako mu luwummula nogendako mu kyalo ewaffe kalundu gangenze kuwummulamuko kibayita vacation. Kati nno owulira agambye I would love to see a trillion humans living in the solar system. If we had a trillion humans, we would have at any given time 100 Mozarts and 1,000 Mozarts and 1,000 Einsteins. Okitegedde? Yagadde okulaba abantu nga trillion nambe y'abantu naga nti in fact kyagamba kiri kimu nti nno singa tulina trillion nambe y'abantu tubeere n'abakagezemu nnyo nga 10,000 betulina okuba ntukozesa bokka. Akati ebigenda mu maaso mu nsi yaffe mwe tuwangaalira byebimu ku by'omuganda ng'atuwuliriza gwaliko Impact FM radio Lwasa Mayinja. Bingi bitambula bingi bikyagenda mu maaso kanzi kyetutandikirawo nate okyaliko Impact FM gameri kiri emegwa amawulire kkiriza oba gaana
ne batojja kweraliikirira n'okuba nti weeraliikirira olw'ensonga waliwo abakuba nti bawamba Katonda. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike muganda ng'atuwuliriza. Awo tuli ensimu ewe tuwangaalira bwe tutambulira muganda ng'atuwuliriza. Abasajja bavudde ne bakyogera lunye kati obudde buno kibalina okuba nti munnange kibaluubirirwa ekibiba kyabwe kyekyo. Kakati nno Barack Obama kwe kulumba omusajja ono olw'okuba nti nno bino byayogedde bino abadde abikola. Barack Obama n'agamba nti nno ebyadda musajja gwe wabadde ng'obudde bwonna amaanyi gonna mugateeka wano okusevinga nsi kwe tuli nabulamu than okulowooza ku bigenda mu maaso mu bwengula okusevinga mbu obwengula eri ng'abantu bano bafa baggwawo. Bamugaye nti nno pulaani yaffe abantu temuliimu, pulaani yaffe wano ku nsi temuliimu, pulaani yaffe n'agamba nti nno ebimu ku ebyo ebiraga nti abasajja bali siriyaasi nnyo nnyini ddala okumanya nti bali siriyaasi nnyo nnyini ddala muganda ng'atuwuliriza. Batandika dda nga bwenkomeza okuba nti bo bennyini bagenda mu maaso nga bakuŋŋaanya yemu ku ebyo byebaga Katonda yatonda ebyasangwawo binakansangwa indigenous bwe ziba nsigo baliwo banka kati mwe bakola gye bazitereka vote bagita Valbad global seed vote eri mu Norway mu muzira gye bateeka ensigo zaffe zino ennansi then balyoka bagamba nti amaze ozitegeka amaze ozitereka bulungi nnyo then mwe baweeza ensigo zino enkolerere we munaafa ne muggwawo ne mwenda ne muggwawo then ensinga bagituusiza ku level bagajagala bakomyewe bagende mu gundi gye batekeyo mu bankers bazimba mu freezers ez'amaanyi mu muzira ogwakabi bajjeyo ensigo ezo bakomewo wano bazisimbe eziri nakyo eziri organic yoyo bagizimba dda weeri bulungi nnyo. Kakati private seed bank, private bank of international seeds mugana wange ekyo nga kiwedde abasajja bagamba dda nti mubwengula eyo mubwengula waggulu space station bazimba dda waliyo ebimu kwe batwala ng'ovudde ku nsigo ezimu ze batwala bagamba nti baga kuba bateekayo kkono ekibayita enkwanso ez'abantu ekika ky'abantu kye beetaaga muganda wange onoobamu bannaabamu tetumanyi ne kati awo tutuuse muganda wange atuwuliriza aliko Impact FM Radio Basajja kati no kyegamba nti nno pulaani egenda maaso oyinza okuba gwe nange nga tetuliimu. Barack Obama kyekyamugjeeko envi ku mutwe nava n'akandwa ku ddoboozi eri bannagagga bano abagenda okuba bamalawo kye bayita ensi yaffe eno nga bateekateeka ensi yaabwe mu bwengula erimu abantu bokkaboka abaabwe banabakkiriza abaabwe bagamba nti bajja kubeera nabo abanagondya ebiragiro byabwe era abaabwe abanasobola okuba nti bagula obuki ebibanja waggulu eyo. Muganda wange bwe bijjidde bino ng'omusajja Elon Musk wiiki eri eyaggwa naye gavumenti yasindika that is SpaceX ye basindika ebyombo rockets mu bbanga ng'ekizitwala zino rockets bagamba nti obudde bwonna bagaziteekamu bayita ba astronauts abagenda mu bwengula eyo wamu ne ku mwezi n'okusukkawo okulaba nti nno balaba omuntu asobola okuba n'abaatya nga asobola okuba nti abeerayo n'ekirala nga bongera okuteeka kibayita ebizungirizi oba bisatellites ebisowaani ebinaaketta ensi mwe tuli mwe tuwangaalira nga bo basinya gye basinziira eyo baga nti kalema olabika tosaana kubeerawo wali badde webakamuko ne bakunyiga ne bakuderiitinga nagamba nti nno basobola kideriitinga bulungi nnyo gano basobola bakola kitya oludde chipu yo bagikoze basogga mu moto kati temya oba gamba kompyuta ekirowoozo kyoyogera kompyuta n'ogigamba ekigambo naye nga tokyogedde naye ng'okirowooza bulowooza yo n'ekikola bweti olwa chipu gye batadde mu bwongo bw'omuntu mugana ng'atuuliriza ayayayaya bibigenda mu maaso omunsi mwe tuwangaalira. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Mwe mwekka abaagala obulamu n'ensi yammwe ku nooti 7 nooti 5 984 oba nooti 7 6 nooti 6 nooti 2 ojja okuba tuyita simu za fala mu studio nga tusobola okuba tuwayaamuko naawe munnange atuwuliriza. Okay, Impact FM kwoli amannya gy'osinzidde comment oba ekibuuzo yagwa tuwebuuza oba okwogera ku kisonga zino
ngemaso kwatuogerako Impact FM wanji munange mkwano gwange mulangira yesebo nkulamusizza nange bwentu taata ensonga ozinyonyodde bulungi lanze ndi mwotookerevu kikyate olete byonyonyola bulungi ate nga byamazima kubala nga ekisi yabakireese ndi kuteesa kwa mukama Gideon yesebo kakati bw'obadde oyogera ebintu ebyo oludde nga obinyonyola bulungi ogwamuzo zonna nzibeerako nez'ekiro kakati nze ne ndikubamu tooki yesebo ebuli egamba byonna mwabikola n'ensirika ne mulowooza nti nja kufaananira ddala nga mmwe babikola ebyo Katonda gwe bafuula mujja waabwe abiraba ekirala bwe kiba according to Bible Katonda yagoba sitaani mu ggulu nga Bayibuli ekugamba nze Katonda wa bujja ebintu ebyo bannange nga bwe tufaanagana enzikiriza bituyamba okweyongera okweteekateeka bwe kiba nga Katonda wa bujja eriyo abamuvuganya ng'ate n'abamuvuganya y'abaazika obulamu kitegeeza ensi eno waliwo ekinaatera okubeerawo kwategerekeka bwana mulangira yesebo akabonero akalaga nti abayeekera bagenda kulemererwa okulwanyisa gavumenti okwetunuuliza emmundu abakulu abo abeeru Katonda bye yayazika amagezi ne bagakozesa bubi wetwogerera tebakwatagana olowooza nti Katonda yandibakozesa ne beetunuuliza nyukiriya ensi eno nebaamu akabasa kati asomamu weteeketeeke n'okusinga nga bwe wali weteeseteese wabwe tulaba Russia ne China tebakolagana na Amerika na Bungereza tolowooza Katonda ayinza okubatabulatabula nga wali bwe yatabulatabula endimi ne balema ogenda mu maaso ekyo kikasukira ensooka entuliza omutwe gwe kale okay webale nnyo obali eddala munange kuteesa kwa mukama ebintu bino bizibuzibu ate nga byangu nnyo naye ekikulu kiri nti nno oba bali ku sayidi bali ku sayidi ki bonna bakyamu kubanga jjukira tulina kibita new world order tulina kibita old world order hakati bali mu kwesika mugwa bonna sayine sayidi neffe tuli awo nti empologoma enjovu bbiri zimu kulwanagana kati obusubi yeffe abantu bafa ababulijjo abanga okujja ekyo bayita old world order bayita new world order you know ebiri mu new world order ebiri mu old world order bikyamu bizibu nnyo ebiri mu new world order nayo bikyamu bizibu nnyo akati era ffe tulina kubeerawo okusaabuusa bigaa nti no bade tukoze tutya naye nga tusaba twerwanako kiriza obagaana kubanga ebyaddala yonna gye batwala si walungi n'akamu n'akeddagala woli wagamba nti ono nsi omumukubalika mumukube mujjewo weebuuza ekibuuzo kimu nti kati gwe agenda okuba ono ogenda kuba ompaaki ogenda kuba ompaaki naye nga omala okuba oli ate nga naawe era onfuula omuddu ekitegeeza bonna babi kati ffe tuli awo okitegere ono agambye nti no agambye atya mulangira ebbugumu ennaku zino eringi ennyo liti liva kuki nze musajja wa NRM Kibugo Isa Engolwe Kagulu Buyene district ati nakyogeddeko ebbugumu eryo batugamba wano ebbugumu lijjo wa waves amayenge gye gatambulamu naye waliwo ekirala waliwo ekirala kye nagambako waliwo ekitongole kimanyiddwa nga HAP zibeera HAARP mu short form naye nga muba okigaziiza bakiyita High Frequency Active Ural Research Program. Eyo program eri y'amagye mu ggwanga ery'Amerika eri in fact mu Alaska awo mu ddungu eryo ey'amasanyalaze bakola amasanyalaze agamodifying kye bayita enkyukakyuka z'obudde kyenagamba kiri nno tebalinda gamba nti nno ebintu bibaddewo simanyi bibaddewo amataba gazze biki bakola amasanyalaze ne bakuba mu nnyanja ne bakola amataba bakola amasanyalaze ne bagakuba mu bbanga ne mufuna eddungu bakola amasanyalaze bakuba mu bbanga ne mufuna enkuba eri asidiki basobola okukola amasanyalaze ne bakuba eneweya mu ttaka ne mufuna musisi haiti yakiwuliyako ekyo mu 2010 you know 2010 trails zisigalawo ez'amasanyalaze bakola amasanyalaze ne bakola ekintu kyonna kyonna kiweetaaga ne bakola ebyokulwanyisa mu masanyalaze you know nibayisa musisi ne muga musa good smart no natural causes twabisoma mu geography natural causes kumbe wale bagamba nedda kati kalonda twamujewo so that for bie kolera ngaffe nga abantu man made causes
akati kyegamba nti nno babasobola okumodifyinga weather ne bagisindika mu kitundu abantu ne bafuna eddungu ebintu ne biggwawo ne bikala kkiriza obagaana waliwo ebibuuzo bingi nnyo nnyo bitulina okuba twebuuza ku kika ky'obudde eriwo mu kaseera kalo kennyini nagamba njabbi tujja kwogerako mu maaso eyo olukuŋŋaana olwakomekezo olwamayiddwa nga olwa World Economic Forum climate change bagyogerako ki era mu byafaayo byabwe bana basajja benyini bagokontrolinga ensi enkyukakyuka y'obudde eno bagenda gyeyambisa batya okukendeeza ku bungi bw'abantu ate nga basobola okuba ne bagenda kukendeera gwe nange abali mu nsi ezikyakula ba useless eaters okusinziira ku bo. Impact FM. Wanji. Nangira. Wanji sebo. Webali kuuliza sebo. Nkuulira sebo genda maaso. Nkuulira tompulira. Nkuulira bulungi tompulira simanyi lwaki naye nga ejja kudaba okuba essimu maybe. Impact yala. Amanya nzika yitale Francis. Nsaso kuulira. Njoka kati enokunya. Sebo. Nomukomoni. Naye mwami okulamusiza nnyo ssebo naye kyensuubira nti Katonda baamuwamba naye okumuwamba bayinza obutamalaako naye ebyaddala tulina kugondera amateeka gaabwe tetulina kye tujja kubakolera okugjako beesonyiwa ne bakola bye baagala webaliraba nti ensi tebagisobola balijja esonyiwa kuba buli kintu kyonna bakikoze mpaka kulemererwa neyanza ssebo kale webale nnyo bali eddala munnaffe agambye nti nno tubeesonyiwe nti baamuwamba dda Katonda akkiriza mukkiriza otaba omulunda esseemu nzekka nedda mulimba. Impact FM. Wanji webali kuuliza mudange nze Kato wanensambu mukono. Yes Kato. Kati kyebadde mbuuza waliwo ekigenda kigambibwa ennaku n'omwezi agenda kubeerawo eclipse nga ya nnaku 3 ekyo kituufu oba ennaku z'omwezi nga mmeka? ya 8 April. Kati manya waliwo kinnambululiremuuko kale okay webali nnyo munange actually ndoza naddamu abali ku mukutu gwaffe ndoza nabaddamu kukola munange yabuze era ekibuuzo ekyo ekyagundi kya eclipse oli wagamba nti nno wagamba nti nno eclipse nti ensi egenda kuba nti ejjudde ekizikiza bwetyo then never negamba nti Uganda banaye nawulidde actually waliwo akatambi kagenda maaso ankali mu kutambula awo because ekya mu stocking emmere mweraliikirire mukoze mutya mukole biki bityo amunana Apple kiyinza okuba munange ke kaseera mutunde ebyammwe biki batandise obyogera munange atuuliriza kati nno eclipse nga bwegati nno of course waliwo kye bayita okusaanikirwa either okwenjuba oba okw'omwezi kubanga waliwo enjuba okusaanikirwa kiyita solar eclipse waliwo ne omwezi okusaanikirwa kye bayita gundi luna omwezi wagaa nti omwezi gulwana n'enjuba bwe kibawo emisana ekiba kyagundi enjuba kiba kya musana bwe kibawo ekiro then kiyita munange enjuba okulwana n'omwezi ekiro kakati then waliwo ekyemisana ensi yennyini okuba nti etambulidde mu layini yeemu kibayita okusaanikirwa okwo ensi eyinza okutandikira kubanga baba iri mu layini bwe biti nejja netuuka ekiseera nga etambulidde mu layini y'enjuba oba layini y'omwezi byera mu layini kati mu crossing awo kye bayita eclipse ekyo nti nno oyinza okulaba ekintu nga kiddugavu ensi nekwata obuddugavu bwe butyo kati mu kuyisiŋŋanya bwe bityo kye bayita eclipse eyo naye kantwale buterevu nnyo munaffe ku kyegenda okubeerawo ngenda kusoma mwezi 8 April guno omwaka kigambibwa wajja kuba kibayita pasho kye kitundutundu kya eclipse okubeera okubuutikirirwa ekizikiza ekyenjawulo kusajja kubeera nga 8 n'eddakiika nga 17 ez'emisana then obeera total eclipse ekizikiza kibenga ekikwatira ddala ku ssaawa 9 dakiika 28 then ku ssaawa 28 uliriza ssaawa 9 dakiika 28 kitwale eddakiika 3 zokka ku ssaawa 9 n'eddakiika 31 kiberenga kikola kikomekerezeddwa total eclipse berenga eweddewo bwetyo then pasho kiberenga kitundutundu yegende paka ku ssaawa 10 dakiika 38 oshegedde ndowooza akati kijja kubeera wa
kijja kubeera wa ekyo kigenda kubeera mu gundi mu kibayita North America, si mu Uganda, si waba North America. Osa kwa naffe bano abalaba kye tuyita abatunulira oba entambula entambula ya solar eclipse bwenebeera oba entambula ya eclipse oba okusaanikirwa okubuutikibwa kw'ensi oba enjuba we kubeera kijja kubeera ero tojja kukiraba nako wadde n'akamu n'akeddagala. Oza tuli ffenna olwo nkuzzeemu ndowooza so oba nkuzzeemu nendoza nkuzzeemu tojja kukirabako eno lya mmereyo oyagamba tunda ebintu yo muganda wange mutuyite tumusibe kuba gavumenti no weeneyita ejja kuba eyita mu North America, si wano si mmwe temujja giraba nako n'akamu n'akeddagala. Ate ejja kuba ya kiseera neno dendi naku 3 simanya nti za kizikiza biki ogamba mwasomera wa sometimes munyiza n'okunyiiza wamma ate kati biri wala mulindeeko just juzi wano mujja kulaba ekinaba kiriwo naye nga tejja tukwatako ati banatuga nti tejja tukwatako so temweraliikirira bannayuganda, temweraliikirira bafirika kubanga bagenda e South Africa naye balinga abasobola okuba balengera kati ninyo bayinza obuta tebajja kugifuna n'akamu n'akeddagala. So neze nako sabze bagambye budde bweneemala okuba nti ekola ki ebeerawo wokka ene bagamba nti abantu bokka bayinza ogiraba, abantu bayinza ogiraba mu nsi yonna balinga abukadde nga 31 n'ekitundu bayinza ogiraba bokka abali mu nga Mexico watyo then ku Newfoundland genda mu Canada bwe batyo basobola okuba bagirabako akatundu kuno ako nga ekola ki eclipse eyo oba okubuutikirwa kwaki okwenjuba oba okubuutikirwa kw'omwezi muganange gwe atuwuliriza ali Impact FM radio Samayinja wamma ngana mulagira mpuwe singa muyawulidde naga Katonda bamuwambadda naye kino mbasoma ebyawandikibwa kituyamba okwongera okwetereeza Katonda ayinza okugira amagezi ge yabawa n'abatabulatabula waliwo kirowoozezaako nti singa Russia na America batta bonna nukiliya gwe balina kiki kiyinza okuddako. Ate Bayibuli bw'esomesa nti entalo zirifuuka ntalo. Yesu n'agamba nti bwe mulaba byonna nga bituukirira mumanye kati twongere okwetereeza nvuddeko. Okay, we bali bali ddala twongere okwetereeza kirizo bagaana weeterezeza otya kibuzo kirungi ekyo. Impact FM wanji nkulina toyogera mweyogereyo mweka mukama yebazibwa mulangira nze ngamba twesabire kubanga ensi etuuse ku kalebwerebwe. Nze mwesigwa Edrin Dodos wano ekyebando bwati wagambye bwana mwesigwa Impact FM wanji alangira we bali kuliza sebo Rogers in Africa mwabi wa mseze na tekweka. Yes wana Rogers Umanya abantu abamu bagwamu desubi bagamba mbu abazungu batu wapa wetwongera okyogera twongera okuba w'amaanyi. So mulina okwedda mune mwekirizaamu nti abafirika kuva dda tusobola. Yes kuba ffe nsuubira mwakirabako ne mu COVID bali baakunkumuka ffe twasigala bulo. Kati kyagala mubeere naye entiisa egamba nti abaatumala wekkirize mudala ofumba amazzi g'olunda enkokozo yanakatiwo wefumbire enva n'oyagala lwaki olyagala yegana alyo bye babafumbire erimu toninyi. So obulamu bw'osobola obutambuza ng'osazeewo n'omanya nti olina obusobozi obukola ekyo ky'olina okukola ng'omufirika. Naye bona bwe baneetula ne mwetulako abazungu baatumala wano tebannatuuka waffe wano kutufuga mu mayumba gaffe batufugira ku social media katuddeyo mu mayumba gaffe twetereeze eba tujja kukola buli kimu ekisoboka. Ojaza mu Africa omwezi wa Museveni nyambuse webale nnyo obali eddala. Okay bwati ojaza batugambye aya basi ebya ddala oga batufuga naye nga ate gwaga nti batufuga amazzi ogagula mu dduuka ag'okunywa ewaka lwaki tebagenda kufuga ebya ddala. Nagaba lumu nali pite wandege yao nenyimirira n'entulako mu pharmacy bwenti nga pharmacy mulimu fridge mulimu soda pharmacy etunda eddagala wandege yao nyine mu mutima gwa Kampala nenga mimi Mukama Katonda akakyono
atunda ddagala na bulwa mwewe njogera ebintu ebimu wa mugamba nti yo kale bamugoye ku radio yatumalirawo business zaffe ne pharmacy ngetunda soda alojagula ddagala na kumira gundi otekayo butwa omulangira. Let us all be patriotic, okay? Desist all these fake products and stick to our originals. All their plans will be destroyed, as he did in Genesis chapter 11 verse 8 to 16. God has the key to all our breath. Thanks, Prince. Pastor Bob Gadi bwatu wagambye. Tudde ku byaffe. Kyeki oluja syayogeddeko ebyaddala. Enkoko ekibirundira yo. Lwaki ogula ennyanya enfuuyire ng'ogiraba? Lwaki oyita kansa ng'omulabira ddala? Example batodunye ya COVID-19. Basajja bakunkumuka ne baggwawo. Africa gye baga tegenda kufeggwewo. Twasiga tushimidde nga tuli strong and proud. Impact FM kwoli. Amina sebo. Ona ambassador kasanya angatele. Yes sebo. Omulangira. Wanji sebo. Nkwagala nnyo la program eyo gyokola. Amina sebo. Obulagenda maaso nayo ebintu bitunyumira nnyo omeseza abantu baffe baddala kubula obukoko kiyo. Nsanga abantu bavulubanya emina ne ngambala abantu. Nze obwo sikomberako ddala sikulagala. Esebo. Ndi kudaffe nganda. Weewaawo. Era wekale myaka ebiri basiise ku nkoko nasisuddeyo naye nga ndidde yaffe nganda kirungi. Yes. Era njagala nnyo kuba osomeseza eggwanga era yongera okusomeseza ddala eggwanga. Kale sebo. Abantu baffe bonna baleme okulya bukiyo. Weewaawo. Kati tukole n'okulimisa eddagala mu ggwanga naye emyaka gyegye 7-8 7-5 bakulimisa eddagala nga bafunyira emmwanyi. Yes. Museveni maze mu lutalo nga luwedde ne bagamba mwanyi Museveni yajja n'akawuka akatta emmwanyi naye nga tefe basiimanga bagiranga tubiraba. Yes. Lero kuba nti abantu bateekawo obukyayi ne balyoka batandika okuwalana omuntu naye nga beerabidde biki bye baakolanga. Kaakati kaliisa oyo mugambe ankubireko kubanga tayagala kuntumira muwulira ku leediyo esimu yagikyawo eyange n'abali ku mukutu bonna kisosodde ntumidde abantu bonna obukiyo babuleka okubulya. Kale sebo. Mukama abankumire. Webali nnyo, webali eddala. Wa. Gwokozeewo ki ali eyo. Amma obudde buleka bunkutte ebyaddala ngenda basibula. Sikale wali mu Easter. Ku Easter Monday wali mu extravaganza. Atola kinedda ku Da Plaza. Gwana gula tikeyo gigule mango obudde bukyali. Tusikane kawo tunyumyemu kwa atola kinedda. Mumbere zona bwe zityo. Egera ali ku Victory Church mu Ndebawo. Nonna ko lwenche by the way, ejja ku tickets zijja kubeera waawo. Nonyi mutamu mita Betty. Omukyalo mita Betty wali awo ina tickets ezo. Tiketi emitwalo 2. Abaana bato abali musemeka myaka 10 kuyingira bwerere. Abali wagula myaka 10 mutwalo. Abakulu mitwalo 2 ordinary. VIP mitwalo 5. Emeza y'abantu abatano mitwalo 5. Emeza ya kadde y'abantu 10. Kolo lunako nenga gundi concert eri ya charity si yakoyagaliza nedda abula yakuyamba n'olwensonga mugana nga tuliriza twegatteko nga tusomola mwogo eri abantu baffe ngenda kusibula mugana nga tuliriza tusinkane ebyadda omekati biseera ino oba kati mbagende tusinkane abagenda okunywa obutwa mugende nenga mutegere kyogenda okuba nti onywa kubanga abasajja batwetolola dda era batulina kkiriza obagaana. Ninagamba ekintu kimu bajja beetonda buli kaseera beetonda. Akati gwe banakwetonera ng'oli mu ttaka eyo ani ali basonyiwa mbeera bwatyo kubanga bo bagamba balina amaanyi mayitirivu nnyo basinga ne Katonda. Mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.